Ab'ekitongole ekikuŋŋaanya n'okutereka omusaayi kya Nakasero Blood Bank bakunze bannayuganda okwenyigira mu kugaba omusaayi nga bagamba nti abayizi abayimirizaawo kati tebaliiwo. Aisha Ashimira ku lw'ekitongole kino ategeezezza nti mu buli luwummula bafuna ebbula ly'omusaayi so nga obwetaavu bwagwo tebuggwaawo. Highest percentage of these safe blood brigades are from high school. So since they are going for holiday, we are likely to have a slight shortage of blood. Abadde ku ssomero lya St. Cyprian Kyabakadde mu ggombolola y'Ekyampisi mu disitulikiti y'Mukono mu lusiisira lw'ebyobulamu abantu bafunidde obujjanjabi obuweerere ssaako okugaba omusaayi. We urge the community to respond and donate blood massively. Basinze okugaba omusaayi be bayizi nga bano batubuulidde lwaki bo bakimanyi nga balina okugaba omusaayi. Abakyala abasinga bwe baba bazaala baluzibwa omusaayi mungi kubanga saagala laba abantu nga babonaabona nga bafiira mu malwaliro olw'okuba nga tebalina musaayi gubamala. Tulabye abantu bangi nga bali mu malwaliro bambi nga yeetaaga omusaayi naddala omuntu nga yakazaala. Lwakuba mbadde njagala okuyamba abali mu bwetaavu bw'omusaayi. Reverend George Kirumira omusumba w'obusumba bw'Ekyabakadde ssaako Francis Kasenya nga yasomerako mu ssomero lino bagambye nti beenyigidde mu kugaba omusaayi wadde ng'ate baabateekako mu kattumalwaliro ne batuuka okubaguza omusaayi kye bagambye nti si kituufu. Kubanga nange kyali kintuuseeko ne tutuuka mu ddwaliro naye omusaayi ne bakugamba nti gwakusasulira ate ensimbi obuwanana. Omusaayi ogwo bagunguza ng'emitwalo aba St. Cyprian beegattiddwako eddwaliro lya St. Francis Naggalama n'abasomera mu ssomero lino mu kaweefube w'okweteekera ebijaguzo eby'emyaka 25 bukyanga litandikibwawo yali Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Dr. Cyprian Kisolwanga kati omugenzi. Twesigamiza omulamwa gwaffe ku bulamu tugamba nti Yezu yajja abantu bafune obulamu ate bafune mu bujjuvu. Guno gwali omulamwa gwa Ssaabasumba omugenzi Dr. Cyprian Kisolwanga. Fenga ba students betwatu mpigamba isomera filikuza emyaka 25. Tukolewo ki okwebaza Katonda n'okulaga nti tusajja kudde. Era tukubiriza abantu beetanira nnyo okukozesa obutimba bw'ensiri kubanga omusujja mweguli. Henry Nsubuga yakusakidde gule ino.